Alright, nkomyewo nga mbadde mbasuubiza amayi bagamba nti kufumbira y'omutwe mufumbira bigere mwekanye vumbe. Video bbiri bange teziri clear network bali tisikteri clear nengamba kawankomawo so nkomyewo tutandikire we tukomye kansubire nti network luna li clear tugende maaso. So mbalamusiza nnyo banyabale basebo kansubire muri bulungi. Nga bwe mbadde mbasuubiza ati ngenda komo kamala okuterezaamu ensonga zino era nkomyewo so kansubire nti muri bulungi. Njala tandika n'ensonga gye mbagambye yandeesolwaro ey'okuyamba abannyinaffe abali stranded mu nsi z'obuwalabu kubanga kyekikulu kyonna tulina okutwesikyunga bannaffe. Okay, bangambye network eri clear. Okay, katugende mu maaso. Nja kutandika nga ntegeeza buli munnayuganda yenna ng'omanyi oyiri muzadde ng'olina omwana obamusindika e Bulaaya ogenda okukola naddala nga ali mu nsi z'abawalabu. Please nja kusaba mutandika ogenda okusaba abaana bammwe ku kampuni zino wammanga ezibadde zituzindika abaana mu kugenda Bulaaya kubanga zennyini ze zakwasaganya contract ezitwala abaana mu bagu z'abawalabu. Kati webanga bali stranded nga temumanyiddwako gye bali mugende ku kampuni zino, mugende ku Minister of Foreign Affairs, mugende ku Minister of Internal Affairs, ne mugende ku kitebe kya Minister ekola ku nsonga z'abakozi wepone Parliament. Mutekeyo kusaba kwammwe nga mudimandinga gavumenti ya Museveni eritaninga abaana bammwe ne kampuni zino kubanga kibakataka katoko. Kino ndowooza kijja kuba nti kijja kuyamba gavumenti okuba nti eteekebwa ku nninga baganda baffe okudda. So nja kubasaba buli muzadde yenna wooli mutandika ogenda okusaba abaana bammwe mu nsi mwe baba batwala kubanga beetaaga okudda. Kino tetugenda kireka kigende bugenzi bw'ekiti nga bali mu kubba ssente ate nga abaana bali kutabu kubonaabona. Nja kusaba bazadde mwena mutandika ogenda okusaba abaana bammwe buli kampuni gyewawa omwana wo oba omwana wo gye yayitamu mugende mutandika ogisaba abaana kubanga kampuni zino za President Museveni bawalabe bakoddomi be n'emikwano gyabwe be bananyini kampuni zino ezisaabaza abantu batwala okukola emirimu gino era be bamu be bakoze emirimu gino egy'okulaba nti bababbako ssente zammwe zibamalako ku nsawo ate be bamu be balina ebisumuluzo ebibakkiriza okuyingira Uganda oba butabakkiriza kuyingira Uganda. Kati engeri gye muli stranded ng'ate mumanyi mulina okudda eka ng'ate bazadde bwe beeraliikirivu. Nze nsaba bazadde bonna oba oli musajja oba oli mukazi maama ne taata mutandika okugenda ku kampuni zino mugende musaba abaana bammwe kubanga bano abaana tebajja kusobola kwerwanira nga mwe bazadde bammwe oba baganda bammwe temusobodde genda kulwanira abaana bano. Mugende musabe abaana bammwe yonna we bali ku kampuni zino. Musooke mugende ku kampuni muzisabe, mugende ku Parliament, mugende ku Minister of Foreign Affairs, Minister of Internal Affairs ne Minister of Labor mutandika okudimandinga abaana bammwe gye bali bonna baveeyo kubanga tukizudde nti kampuni zino za President Museveni banne ate bennyini batayagala mudde olw'okuba nti babadde bakoze eki bebafunamu ssente. Okumanya bano abasajja tebabaagala muli stranded mu nsi zino naye ennyonyi eziriko bendera ya Uganda ziri mu kutambuza golodi omujje Congo omutwala mu nsi ze tutamanyi nga mwe bannayuganda abaagula ennyonyi zino temusobola zitambuliramu. Kino kiri unfair. Ennyonyi za Uganda ezimula tukutuku eziri ku kisaawe Entebbe zitambula ekiro n'emisana ne zigenda zikima golodi e Congo ne zimutunda wonna we zimutunze ne zidda Entebbe ne zeebaka. Mwe abaagula tiketi abalina obusobozi obwekeze ne babagamba okuyingira eggwanga lwaki bamanyira bannayuganda to that extent ng'ate bakimanyi bulungi nnyo muli bannayuganda mwe mwagula ennyonyi ezo mudimandinge rights zammwe musobole okuba nti muddizibwa okwaboobwe. Ekisookera ddala bano abasajja balina olugezigezi olubasuseeko bwe mba nga musobola okuddira ennyonyi z'eggwanga ne zigenda e Congo ne ziba zisobola okugyayo golodi ne zimutwala mu nsi we tutamanyi ku ssente z'omuwa omusolo nga n'ennyonyi bannayuganda bali stranded mu Middle East be baagula ennyonyi zino kiba kiswaza nnyo. Basajja mwe mujooga nnyo muswaza nnyo. Ekyo nga nkimaze eriyo bannayuganda abatalina pasipoti zammwe, eriyo bannayuganda abalina pasipoti nga Zagwaako. Ogwo nno si musango gwo. Ngeri ki gy'ogenda okuyambibwamu? Mbabuulidde oba njagala kubategeeza ekigambo kye tuyita embassy y'ensiyo etondeddwa mu nsi mw'oli mwokolera. Ekyo tuyita embassy. Ekyo kyekifo kyokka w'osobola okubeerera safe mu nsi w'oli mu Middle East oba mu nsi z'Abawalabu. Contract yo yaggwako oli stranded. Poliisi ejja kukwata Omuwalabu agenda kukulemesa okufuluma okukola buli kimu. Naye bw'obanga contract yo yaggwako ngera Omuwalabu akukiriza okufuluma enju eyo, please ekifo kyokka w'olina okubeerera safe gye bayita embassy.
era mba musobola buli omu waali ng'omanye essimu oli temuli embassy osobola okusaza basi ya ticket nekuyingiza ensi endala osobola okugenda ku embassy ya Uganda mwenna muli abaana 10 b'omutwalo mweyo ku embassy yonna bali okumpi bana abasajja banategeera nti muli banna Uganda mwagala ki mwagala kudda waka ne buli mbeeryo ne mwetuulako nga muli mu nnyumba z'abawalabu babatadde mu camp babatadde ku office z'abawalabu ezabaleeta temuna kye mugenda kufuna the only safe place mu nsi mwe muli gye bayita embassy ne bw'olinnya ku bad erya embassy oli entitled kubanga eyo ensi yo ne bw'olinnya ekikomera n'ogwa munda oli entitled eyo nsi yo kubanga gw'osasula omusolo gwe mukama wa ambassador yali mu office eyo so kikkakatako okuba nti ogenda ku embassy eyo obeerewo the moment munawera abantu abangi government ya President Museveni ne bamafiya bannaabwe balina okujja bajjawo obaagala oba tebaagala ne buli gye mukoma okwekoma omumane mutagenda kukola kintu ekyo tebagenda batwala era temulina gye mugenda kuvaawo kati abatalina embassy mbagambye musobola okufuna akase ne musaza tiketi za bus ne muyingira ensi ezina embassy okujjako kyentiddemu waliwo wayinza okuba nga waliwo ensi ezitabakkiriza kuyingira nga temulina visa ekyo nakyo weekiri naye bw'oba osobodde okubuuza baga nti ensi eno osobola ogiyingira ng'ofunye visa ku border then mukikole mugende ekyo kyokka kyekifo kyokka w'osobola okufuna obubudamu nga munna Uganda oba munnansi w'ensi eyo ekitali ekyo temulina mugenda kufuna buyambi bwonna munfunidde bulungi atalina passport nga yakubulako oyina ekipapula kye balina okukuwa kye bayita temporary travel document kikola wakati w'omwezi gumu ku myezi 3 ekyo kikkakatoka munna Uganda okuba nakyo bw'oba tolina passport ne passport yo neeba yaggwaako olina okufuna ekipapula kye kimu naye ekipapula ekyo kyentegeddeko kisasulibwa ssente bw'obanga osobola okusasula ekipapula ekyo nga gavumenti bw'eteekateeka obbajjayo please mugende ku embassy za Uganda zonna we ziri bw'oba osobola mugende mugumbewo naye munaasula okumala wiiki namba naye nga bategedde nti weemuli the moment oluggulawo nga muyingira kubanga lukka musobola okubeera safe temusobola kubeera safe mu office z'abawalabu tekisoboka temusobola kubeera safe mu nyumba z'abawalabu tekisoboka temusobola kubeera safe mu mikono gya polisi y'abawalabu tekisoboka kubanga mbagambye nti bano bakungu ba gavumenti bo kye batamanyi nti balina abaana bazaala abaana abawala kubanga mbagambye nti abaana abawala oba omuntu gwe bayita ekitonde kikazi muntu wakwegendereza nnyo olw'ensonga nti abeera soft target oba abeera ekintu ekisikirizibwa omuntu yenna ow'ekika ekirala okumutuusaako obulabe nti omusajja yenna bw'asonga omukazi asobola omukola ekintu ky'aba ayagala kati okwejja mu bizibu bino mugende ku embassy za Uganda zonna we ziri ng'omanyi ti contract yo yaggwako oli stranded oba olina tiketi oba tolina ekifo olina okubeera safe gye tuyita embassy tewali walala wonna ekyo nkimaze ekyokubiri abakungu ba embassy zonna eziri mu Middle East eza Uganda tubasaba bwe mba temusobola kukola buvunaanyizibwa bwammwe wabatwala ku embassy eyo ndowooza mwandibadde mbinnyika mu nsuwa ne basindika abakungu abalala basobola okukola ku nsonga za bannayuganda mwateeka ebintu ku mitimba ne mugamba abaana bewandiise ne mbabulira n'ennyonyi we zigenda osituka naye abaana abasembyeyo okwewandiisa ate mubagambye nti website tekyakola babakubira amasimu temukyagakwata ne neebuuza nsonga ki ebalemesa okukola ku nsonga za bannayuganda bonna we bali era kati gwe oba wakima ki mu nsi eyo ng'omukungu wa gavumenti akola ku nsonga za bannayuganda munnayuganda yenna waddembe okuba nti ayettanira embassy essaawa yonna kuba gwe kyekikubeza omuwa services kati bano abaana babonaabonedde nga embassy weeziri kati singa ensi ezitalimu embassy bagenda kubonaabona batya bifo nga tetunagenda wala njala kubazannyira ku maloboozi g'abaana bali stranded mugawulire kuba bino si byange kwe mba nnyongereza baabo natuuse okulaba nga sente ekinene nnyo nsigazaako obukadde 5 nga najja kukola kutandika ka bizinesi nengamba kangende nkolayo emyaka 2 nkomewo nsange omwana wange kubanga naliko omwana wange e Uganda nkomewo nsange omwana wange nkole ka bizinesi nsobole okubeera ewaka n'omwana wange naye obusente bwonna bwendisombyeyo nsobole okwebeezawo nsobole okufuna ekyokulya nsobole okusasula bwensula Bana Chemical Ali
abaana bagenda ne bagamba abaana abawala tuli bamalaya naye kamiko ali nkubulire mwanyinaze nembeera gy'olimu embeera gye tulimu wala yakufosinga okwebaka n'omusajja naye nga tomwagala ku mutima ng'omwagalako sente mekano zaba agenda okuwaziwadi kemiko ali mukono nsaba oyogere ku lwabanyoko fe abawala kubanga kemiko ali amazima ekintu kinuma omusajja nga njagala just ddira mu 10 ezigenda okumpisa mu weekend nga simwagala ku mutima naye ng'ate yagenda okumpa ekyokulya nali nsobola okwesuza nali nsobola okweriisa nali nsobola okwerezawo buli mbeera yonna kubanga ekigendererwa kyange nali nkimanyi ntuuse wenkoma mukwano tusaba busabi oba nsaba busabi nawawandika buwandiisi ku peji nti bagule airport abaana b'e Dubai oba abaana abaagala kubanga tulina tutwewaddeyo twegulire tiketi tudde ewaka naye wala impulira buli wenjjukira omusajja engeri gye yenne baseke gwe obaddiramu ekyo emikoali ensi etutumye okukola kye tutalina kukola embeera etuwaliriza kemiko ali nkubiddeko ku embase ekindeetedde okusindikira mesegi otuyamba nkubiddeko ku embase yaffe olwaleero omusajja n'agamba tetulina teeka pressure ku gavumenti ekimanyi nti abaana baagala okudda ewaka naye quarantine centers zijjudde nemugamba batwadde ensaleesalo ya 11 twakoma dde okukola tetulina sente zetugenda sasula za overstay omusajja agamba oba talina sente zogenda sasula overstay funa sente za visit visa ogende ku visit visa ya myezi 3 omuntu bwagamba afune sente za visit visa namala dokola nga 18 namugamba siina sente nangamba oli mwana muwala afuna omusajja akuwa sente ezikutwala ku visit visa osasule visit visa oba tojja sobola sasula overstay naye temututeekako pressure ne gavumenti temugiteekako pressure erina ebizibu ebigimala bwatyo bwangambye esimu naagijjako pulidde nga kinnumye nga neggulo neebase n'omusajja obaddiramu 10 tutuuse bwetukoma walayi mpulira kinnumye buli wenjijjukiramu omusajja ngeri neebasemu obaddiramu 10 nsobole okuyita mu mwezi n'omusajja ngambye gavumenti tetugiteeka ku pressure nabo tetubateeka ku pressure kubanga balina ebizibu ebibamala mugambe batusabe batugulirewo ekisaawe tudde wakati kiti tuziina naye bwato banzeemu kemiko ati bambi newawandika buwandiisi nti batugulira ekisaawe tukomewo ewaka booba wali bize ennyo taata olwaleero newawandika buwandiisi ku peegi yo naye ensalesale ya 11 nga 11 ogw'omunaana tuba tulina okuba nga tufulumye Dubai oba se kyo tugenda sasula nga diramu 10 buli lunaku diramu 10 ezo emitwalo 10 egya Uganda nga n'obusente bwe mbadde nkozesa emyezi gino gyonna mbadde mbujja waka kiki kyebaagala tukole angambye gavumenti erina ebizibu ebigimala ate bakimanyi nti nno abaana baagala okudda ewaka bwe mba sijja sobola sasula overstay nkyuse visa gye nnina ngiteeke mu visit visa eyo visa nga nina okunoonya obukadde ndowooza nga bubi okukyusa visa ogiteeka mu visit okufuna visit visa nemu okubeera mu overstay bwatyo bwanzizeemu nangamba toli mwana muwala weeyiya ng'omwana omuwala walla mukama katonda ali waggulu ono oyo mwana wa buwala bamutwala mu nsi ya wala bugenda kukola kontrakiti yaggwaako ebbanga ly'amazze ery'emyezi 4 nga takola sente ze yali akoze mu kiyumba nga zitadde waka
azitumizza bazadde be ne bazimuweereza ziro zimalawo kyokka nga tageti yo okuva e Uganda yali ayagala milioni 5 nga starting capital yokadde e Kampala milioni 5 as starting capital yali amufunye era nga amusindise Kampala ku account naye ekirwadde kya COVID-19 bwe kyajja emirimu ne giggwawo ne contract ne gwawo naba nga talina kyakuleta na kyakunywa ngali stranded n'agula ticket abasajja ne basiba ekisabaganyo kiggulawo ekyo tekibakomezzaawo ono omwana emboozi ye bw'aginyowulo yagala nakkaaba bano abaana bannayuganda omwana yagenda okukola n'atuka okuba nti ate kati alina kukozesa mubiri gwe okuba nti asobola okufuna ekyokulya n'ekyokubeezaawo obulamu bwe n'otunuulira abasajja bali mu ofisi abasajja abakulu mulina abaana abawala bino bye mukola bagenda bituusa ku baana bammwe bino ebikola bagenda bituusa ku baana bammwe omusajja omukulu ali mu embassy omwana n'omugamba nti oli mwana muwala genda weeyiye genda weetunde gwe singa omuntu bakigamba omwana wo nga gw'omuzaala wamuwera alina diguli oba diploma n'akubira omuntu ali ku embassy n'amugamba nti oli mwana muwala genda weeyiye genda weetunde golooza abakyala bonna bali mu kwetunda baagala bali mu kwetunda kubanga tebalina mirimu ensi yaabwe yabalemerera gwe tomanyi kikolwa kikyamu bakikolwa kizibu nnyo kweyambulira basajja 10 nga tolina gw'omanyiiko nti oba boyfriend oba ki naye omwana nakubira essimu n'omugamba oli mwana muwala genda weeyiye kambadde mu voice note zino nga sinazanya za mwana mulenzi Chemical Ali natuuse okulaba nga sente ekinene nnyo nsigazaako obukadde 5 nga najja kukola kutandika ka bizinesi nengamba kangende nkolayo emyaka 2 nkomewo nsanga omwana wange kubanga naliko omwana wange e Uganda nkomewo nsanga omwana wange nkole ka bizinesi nsobole okubeera ewaka n'omwana wange naye obusente bwonna bwendisombyeyo nsobole okwebeezawo nsobole okufuna ekyokulya nsobole okusasula bwensula anaye Chemical Ali abaana bagenda ne bagamba abaana abawala tuli bamalaaya naye Chemical Ali nkubuulire mwannyinaze nembeera gy'olimu embeera gye tulimu wala yakufosinga okwebaka n'omusajja naye nga tomwagala ku mutima ng'omwagalako sente mekano zaba agenda okuwaziwadi Chemical Ali mukono nsaba oyogere ku lw'abannyoko fe abawala kubanga Chemical Ali amazima ekintu kinuma omusajja nga njagala just ddira mu 10 ezigenda okumpisa mu weekend nga simwagala ku mutima naye ng'ate yagenda okumpa ekyokulya nali nsobola okwesuza nali nsobola okweriisa nali nsobola okwebeezaawo buli mbeera yonna kubanga ekigendererwa kyange nali nkimanyi ntuuse wenkoma mukwano tusaba busabi oba nsaba busabi n'owandika buwandiisi ku peegi nti bagule airport abaana b'e Dubai oba abaana abaagala kubanga tulina tutwewaddeyo twegulire tiketi tudde ewaka newala empuya buli wenjukira omusajja engeri gye yenne baseke gwe waddiramu ekyo Chemical Ali ensi etutumye okukola kye tutalina kukola embeera etuwaliriza Chemical Ali nkubiddeko ku embassy ekindeetedde okusindikira message otuyamba nkubiddeko ku embassy yaffe olwaleero omusajja n'angamba tetulina teeka pressure ku gavumenti ekimanyi nti abaana baagala okudda ewaka naye quarantine centers zijjudde nemugamba batwadde ensaleesalo ya 11 twakoma dde okukola tetulina sente zetugenda sasula za omusajja agambye oba talina sente zogenda sasula overstay funa sente za visit visa ogende ku visit visa ya myezi 3 omuntu bwagamba afune sente za visit visa
namala dokola nga 18 namugamba siina ssente nangamba oli mwana muwala afuna omusajja akuwa ssente ezikutwala ku visit visa osasule visit visa oba tojja sobola sasula overstay naye temututeekako pressure ne gavumenti temugiteekako pressure erina ebizibu ebigimala bwatyo bwangambye esimu naagijjako mpulidde nga kinnumye nga neggulo neebasenga omusajja baddiramu 10 tutuuse wetukoma walayi mpulira kinnumye buli wenjijukiramu omusajja engeri neebasenga olweddiramu 10 nsobole okuyita mu mwezi n'omusajja ngambye gavumenti tetugiteeka ku pressure nabo tetubateeka ku pressure kubanga balina ebizibu ebibamala mugambe batusabe batugulirewo ekisaawe tudde wakati kiti tuziina naye bwate banzeemu chemical art bambi newawandika buwandiisi nti batugulira ekisaawe tukomewo ewaka oba wali bize nnyo taata olwaleero newawandika obuwandiisi ku peegi yo naye ensalesale ya 11 nga 11 ogw'omunaana tuba tulina okuba nga tufulumye Dubai oba se tetugenda sasula nga diramu 10 buli lunaku diramu 10 ezo emitwalo 10 egya Uganda nga n'obusente bwe mbadde nkozesa emyezi gino gyonna mbadde mbujja waka kiki kyebaagala tukole aŋambye gavumenti erina ebizibu ebigimala ate bakimanyi nti nno abaana baagala okudda ewaka bwe mba sijja sobola sasula overstay nkyuse visa gye nnina ngiteeke mu visit visa eyo visa nga nina okunoonya obukadde ndowooza nga bubi okukyusa visa ogiteeka mu visit okufuna visit visa nemu okubeera mu overstay bwatyo bwanzizeemu nangamba toli mwana muwala weeyiya ng'omwana omuwala walla mukama katonda ali waggulu ono kati kambazanyire eri omwana omulenzi mukakasa ensi nti ensi egenze wala mukama wange gyebaleko munange nkufolowinga era mbadde nga nkulaba ng'olwanirira bannayuganda bambi mbadde nsaba ompulirize owulirize obubaka bwange nange ndi mu UAE naye tulina obuzibu okuva we bagamba mbuno like bagenda tuzaayo okuva we batwala ennyonyi eyasooka ky'olina omanya n'abantu bennyini abagenderamu abamu baali babamanyi owulira ng'abaana bano bennyini abali stranded okusingira ddala abaana tebakola ki tebatwala owulira kuba abantu be basinga be batwala bano be bamanyi bana babawaddeyo akasente ovuiki nga kikyamu tumaze ebbanga tetukola tuzenga tusasula fayini buli lunaku lw'oyisaamu okola kyosasula kampani za kansolinga abaana naye buli wokubira embase kugamba tulindemu butuufu twagala okudda ewaka abayindi batuta abantu baabwe kenya etulinaanye ekimye wano abantu Rwanda ekimye abantu baayo owulira muganda wange naye ffe oba kiki abaana bajoyiniza ebisiyaga naye nga ekibajoyiningisa ebisiyaga kufuna sente abaana tebalina byakulya gundi ennyonyi gye tusaba otuzayo fe abagenda okujesasulira tewali agenda gitusasulira simala obadde ogaba batulumya nga bagenda tusasulira nedda nefe abagenda okwesasulira okuva we bagamba muno nga 3 bagenda yisa weeks 2 then baleete ennyonyi endala tewali byonna pye abaana balwadde abaana bali mbuto singa mbadde nsobola nali kusindikidde audio z'abaana kuba tulina gurupu ze tulimu nga like tucommunicatinga naye abaana bakaaba ayinawo n'ayamba atalina owulira bambi oba kano ka audio kange osobola okateeka ku gundi ku peegi yo ne bakafuna nja kuba neesiimye bannange kubanga mutuufu tubonaabona kitwetaaga kati just kudda waka kuba waka omanya ndi waka niwemba sirina sente naye ndi waka naye nobeera eno nga buli omu takufaako kubanga tolina bwogezi tolina sse okitegeera abantu like abaana batya n'okugenda ku poliisi kubanga batya already balina fayini okitegeera
bambi tubadde tusaba at least goina ku platform abantu basobola okuwuliriza bambi tuyambe tuli abantu bangi abagala okudda ewaka mu UAE mazima naye singa nkutwalira abaana basula ku mizikiti abaana tebalina wakusula kyokka n'emiziki basula ku mbalaza ebbugumu eriri mu UAE olimanyi omuntu okusula ebweru atyo naye nga kyafa kudda waka kyafa kyokka naye bannange naye sizisitimya abantu baazo owulira nezitegeka eno wevaawo Kenya yesinga okulusanyusa kuba tulinaanye neffe musango ki gwe twazza kuzaalibwa mu Uganda naye nga yensi yaffe bo bali eno babawa information enfumbu abantu tubakimayo tebali eno UAE balinga nga abatwerabira kuba okubira embase n'essimu eyo yennyini ogikwata lutalo owulira kwegamba communication abantu ffe gye tulina n'embase yentono yesingira ddala obutono kati you just imagine omuntu ng'ali stranded nga talina ssente ne ssente zennyini ezikubira embase weyiya neeyiye ate n'embase nayo yennyini neetakola ki neetakwata abaana ba embasi balinga nga abagivaako abagyesonyiwa kuba naye wogikubira ekugamba Uganda tennasalawo bambi mbadde nsaba jakubeera musanyufu nnyo wabweya abali e Uganda layita bagamba kino kikolebwe kino kibeerewo ekiti naye bambi batuyambe tudde ewaka kuba eno byonna bye batugamba tubikoze buli kimu tukikoze abembase bagenda ne bawabya abaana abamu ne babagamba mutestinge covid owulira ne batestinga ate kati okubira olina testinga before 10 days nga tonabukinga kati abaana balina kuddamu era kukozesa ssente endala naye ngaezo zonna ssente zetukozesa mwana abuze nekyala naye ate alina kuddamu era banange nsiimye nnyo tusiimye kubanga waliwo abantu abalina platform nga tugezezaako zituukirira naye nga mune awuliriza bodiyo bo naye tabuddamu kuba ffe mune tetulina platform oli wanjawulo era tubadde tweyanziza nnyo tuddamu mu butuufu abantu balina platform naye okuddamu nange kiba nakyo kirala naye tweyanziza era nga we kiba kisoboka buno bodiyo bwange bambi nsaba obuzannyiro obwo bubiri kuba abaana bajoyininze ebisiyaga naye nga ekibajoyiningisa ebisiyaga lwambeera mbi owulira mu butuufu nsobola nze okusindikira screenshots ng'omuwalabu oba muwalabu oba mu Egypt ng'akusindikira gundi nakusindikira audio naye nga chats zonna zakugamba kugenda wuwe kumulaba naye nga omusajja muno ekimukuyisa ekiro owulira abaana kyekisingira ddala ekyokunuma naye bajoyininga ebyo lwambeera kuwulabira ddala nga tolina kyozzaako wabula kusavaivinga ebyo muwulidde by'abannayuganda abali ebyonzanyeeko bitono olw'obudde gy'abannayuganda bali stranded abeetaaga okudda okwaboobwe muganya okuggula ekisaawe naye mmwe famire zammwe zifuluma Uganda naziyingira Uganda mwagifuula nti limu ebyana n'abaana kiki the other mistake President Museveni which you did with your government was to blackmail the Republic of Dubai. Now the repercussions are visible right now. Wenjogerera kati bannayuganda omutwalo gumu bagenda kuba bali ku nnyonyi within mwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana bannayuganda omutwalo gumu contract zaabwe zaweddeko tezirinewingibwa ezimu zakansolingiddwa so mistake gye mwakola gwe ne gavumenti yo ne kabinenti yo kwe kuddanga ku live zammwe ne mu addressinga eggwanga nga muwoza nti Dubai yesibukamu coronavirus olwokuba nti waliyo abakozi bannayuganda kati wenjogerera enamba gye nafunye entuufu bannayuganda omutwalo gumu contract zaabwe ziri cancelled and not renewable era babadde ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omunaana nga bavacatinze Dubai if not so bagenda kugwera mu makomera sinakindi bayinza n'okufa kye nabagamba nga mu vidiyo ezajja zivaako ne mbagamba nti mwe mukola ensobi ne mulumiriza ensi Dubai naye nga Dubai gye mulumiriza eyina bannayuganda basukka mu mitwalo egiwera 3 oba 4
gye badde ekozesa nga mmwe on average mu Uganda temusobola kukozesa bannayuganda bawera 1,000 per year. Temusobola creatinga mirimu wadde giwera 10,000 per year. Naye ensi gy'omanyira gy'ovumiridde okumala emyezi enambwe erina coronavirus weerabidde nti ekozesa bannayuganda basukka 4,000. Kati 1,000 contract zaabwe zaakasolingiddwa babawadde anti lunaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana nga bafulumya eggwanga lya Dubai. Ogwo 1,000 ogenda gusuza wajjajjaawo, ogwo 1,000 ogenda guliisa, ogenda gukoza ki? Ate nga n'abakyaliko contract zaabwe oluggwaako. Era nze nkubuulya mpozi nga gavumenti yeevuddeko naye teri munnayuganda agenda kuddamu kufuna visa ya Dubai ng'agenda kukola. Olw'okuba mu mukikozesa kasonso mwagala nnyo okujja ku media okwogera nga ne bemwogera temazeeko bikozesa survey. Mugende mubuuze kye baakola Kenya bwe yayogera kaswaka ku ggwanga lya Dubai kye baakola banna Kenya until president wa Kenya lwe yagenda ku mavivigi ne yefunafukamirira obwakabaka bwa Dubai ne buddamu okkiza banna Kenya ogenda okukolerayo. Kati nammwe kye mugenda okukola mulina okuddamu okwegayira eggwanga lya Dubai balyoka baddemu okuwa bannayuganda emirimu ne visa zibatwalayo. Fail to do so. Gyonna emitwalo egiriyo basobola ogitikka ne gidda e Uganda. Temulina kye mugenda bakola. Mwe muli kaji ku Dubai. Uganda muli kaji akaji kakasanke ku Dubai. Ate nga mwakikola intentionally kubanga Amini we yalinga president wa Uganda Amini yayambako Dubai nga talina kyerina. Mu Uganda mugizingamya okutuuka ku ssaawa zino. Era singa Amini yaliwo singa ate Abawarabu bajja ne bakola mu Uganda. Mwakikola intentionally okuzingamya eggwanga lyaffe bannayuganda okubonaabona. Mwandibadde very humble nnyo ng'omuntu ag'olinako obuvunaanyizibwa nti akukwatiridde abantu. Middle East yonna bwe tugibala bannayuganda abalimu abakolamu banza no kuba bawera emitwalo 10. Middle East yonna. Negwe on average Uganda ne government of President Museveni temusobola kufuna de emirimu 10,000 omwaka gye mukulyetingira bannayuganda. Bannayuganda abali ekkata sofana akamanya akabawero 15,000 contract zaabwe zonna ziri cancelled kubanga companies z'ennyonyi ez'amahoteli ezisinga obungi zaggalawo. Nabo bali ku list ya kudda by the abasinga bali Nyancha on 18th ninga bali 15,000 plus. Abo bagenda kudda. Abali e Saudi Arabia contracting Zagwaako abali stranded bayitirivu. Abali Oman bayitirivu. Ekyo kyo kibabuulira. Naye nga sinnava ku video njala bategeeza bannayuganda. Mulina option zino wammanga. Wiiki bwe ziggwako zino essatu zebabawadde nga tewali kikyukamu. Musobola okwekuŋŋanya mwenna ennamba gye mulina ne muwandiikira Amnesty International oba ne muwandiikira UN oba ne mugenda ne mwekwata ne mutula ne mufuna abantu abasobola okudraftinga ebbaluwa ne muwandiikira gavumenti ya Dubai nga mugisaba for while okubabodamyako ebakkiriza olw'ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Bino ebintu nabagamba nti politics ne bwoba tomuwagira ngerooza tolonda ajja kusanga wooli. Right now kati kye mulimu kye bayita political arena. Museveni abuildinga political point ye mu Uganda kubanga ayagala kuddako. Mwe mubonaabona kati njala bategeeza mwekwatenga mmwe abantu abali bali stranded. Bwe mulanga ebintu biganye muwandiiki kubanga ne Dubai wali Amnesty International mugiwandiikire mugibuulire bice bigenda mu maaso. Ekyo bwe kigaana muwandiikire gavumenti ya Dubai mu butunga temugeze na kwembasi kubanga embassy is useless. Muwandiikire UN ya Dubai mugende muginoonye weeri. Mugiwandiikire nga mugisaba gavumenti ya Dubai kuba budamyako for meanwhile nga gavumenti ya Uganda bwe yeetereza. Otherwise kino munaalema mugenda kubeera stranded. Voice note nzizanye muziwulidde. Abalenzi babagambye nti kati saa zino point blank bali stranded bali mu kulya gundi bali mu Sodoma na Gomora.
abawala embassy kyebagambye mukiwulidde kikye tuliko naye ng'ennyonyi zammwe ze baagula ku ssente z'omusolo ziri Goma. Ekongo ziri mu kusomba golodi waba mafiya naye nga ku ssente zennyini z'obadde okoledde emyaka 5 ng'oli Middle East ze zimu ku ssente zaagula ennyonyi eziri mu kusomba golodi. Ennyonyi esobola okuvuuka entebe n'ejja Dubai ne bakimu bannayuganda mu wiiki ne bwesomamu bannayuganda emirundi 2 ennamba eba ekendedde. Ennyonyi ze mwagula zino zitukutuku ziri Kongo zisomba golodi emisana n'ekiro, endala zitambuza matooke. Mu bannayuganda muli stranded. Kati option gye mulina eri bweti muwandikire Amnesty International oba muwandikire gavumenti ya Dubai, sinakindi munoonye UN weri kubanga UN it's international organization esobola obbawa service, esooka esobola obbawa protection, esobola obbawa n'ebyokulya n'okubasuza bwe babawadde status currently. Zona option ezo nabwe ziba ziganye za Ugandan government. Ezo option ze mulina kubanga Uganda mu ndagaano ezakolebwa ez'ensi yonna Uganda mweri okuba nti bannayuganda basobola okufuna service singa balemeddwa embeera yonna. Embassy ya Uganda ebeganya obbayamba nga teri eggwanga lyamwe liri mu Dubai oba eggwanga liri mu Oman oba eggwanga liri mu Saudi Arabia, mugende mweyambise ebitongole biri international mu 7 ne gavumenti ebyo bawandiikamu endagaano bakkiriziganya nabyo. Amnesty International ne UN mwekwata oba muli 10 oba muli 2 oba muli 50 mugende munoonye ebitongole bino for survival currently. Bwe mba temukikoze bana basajja muliko basajja bayaaji. Mumpulidde bulungi? Bwe mbagamba kuyingira mu UN kiba kitegeeza mugenda kufuna security ng'abakongo bava e Congo ne bayingira mu Uganda, ng'abasudani bayingira okuva e Sudani bayingira e Uganda. UN ebaliisa ebanywesa ebawa ne tent ow'okusula nga ebawadde ne security. Namwe bwe kiba kiganye gavumenti ya Uganda ebeeganye tebakkiriza kuyingira currently nga Dubai yabawadde ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana ogubulako ennaku mpawe kaaga. Mukole kye kimu munoonye wali UN offices mu Dubai, Oman, Saudi Arabia, Qatar, mugende musabe refugee status at least muberekaawo nga bawe emmere ya bwerere babawo okusula bwerere na buli kimu nga mulina ne security. Ekyo mugaano kikola sirina magezi malala. Service abagwira mu Uganda ze bafuna abagwira abasidwa refugee abasomali, aberitria, abayijiputi, abajibuti, abasudani n'abakongo n'abanyarwanda eza UN nammwe musobola zifuna e Dubai, musobola zifuna e Qatar, musobola zifuna e Saudi Arabia, wonna we muzina musobola zifuna. Kubanga n'abagwira mu nsi Uganda mwe bali UN yebalabirira. So mugende mu ebitongole byebagambye in case balemedda okujja bayamba. Emitwe ebiri gisinga ogumu, emitwe 3 gisinga ebiri. Mwekwate mwenna we muli musobole okubanga mugatta emitwe gyammwe musobole okubanga musurvivinga. Waliwo series ezibeera ku TV ze bayita survival. Mukozese nnyo omukisa gwammwe gwe mulina ng'abantu nti bwe mba ntuuse mu kizibu ngenda kivaamu ntya. Kati engeri yo kivaamu y'engeri gye mulina okukola ki? Gye mulina okukivaamu ekintu ekyo. So mugende munoonye wali ebitongole ebisobola obbayamba. UN it's a must. Amnesty International nayo weeri. In case ennaku z'omwezi 10 zituuka ensalesale gye babawadde nga temwena sente mwegenda sasula visa oba overstay mugende eyo. Mwawulidde minisita w'ensonga z'omunda Okello Oryem bwe yabagambye mbu temubateeka ku pressure. The same omuvubuka wa embassy kyagambye abaana e Dubai n'abagamba temuteeka ku pressure gavumenti ya Uganda erina ebizibu bingi nnyo tebagenda kugulawo kati bisaawe. Naye ng'ate baatugambye nti ennaku z'omwezi 18 batandika okusomba abaana okubazza e Kampala. Ddala ekkata ennaku z'omwezi 18 zanca tujja kufuna results within this week tulabe kyekigenda mu maaso. Bwe kinaba tugga kiganye tujja gitandika okugenda mu maaso. Nijja kukola nga video buli lunaku olwetaagisa mbe nga ngoberera ensonga zino.
Saudi oba wafunyo nga UN ye Saudi infu please tukayo togana kola kintu buli kimu kigenda na kugezaako singa okugezaako tekwaliwo singa abantu baliwo ne buli kimu kigenda na kugezaako ate mujjukire nti ezensi ziri mu advance than Uganda. Era osobola ogenda mu Google okozesa essimu yo n'oteeka mu UN offices mu Saudi Arabia, n'oteeka mu UN offices in Dubai, n'oteeka mu UN offices in Qatar. Google ejja kuwa location ne address we bali. Please mukozesa essimu zammwe, mukozesa smartphone in case nkidamu, in case mulemeddwa okufuna obuyambi okuva mu government ya President Museveni oba mu government ya Uganda ng'ennaku ze baba waziweddeyo. Mukozese essimu zammwe za smartphone. Mutandika okunoonya ewali UN offices kubanga ezo sente ezirezo mu omusolo Uganda erina omutemwa gweteeka mu UN. Kati ekyo kyeka bwe kiba kiganye at least mukozesa omukisa ogwo, mukozesa sente za mu gavumenti zesasula mu UN okuzeyambisa okufuna emmere, protection n'okusula. Bukinaba kibayamba. Nze kyensobola kuyisa mu ddoboozi bwe bali bulide baliwulire n'okuba wakumageza amatono ge mbansobola okukola ki gembamba wa mutuukire UN. Genda mu ssimu yo, genda mu Google Maps, teekamu the nearby UN offices wonna wooli. Google Map egenda kuleetera location ne address ne namba z'essimu. Noba togenze mu Google Map, genda mu Google mwennyini oteeke the nearest UN offices we ziri. Bagenda ku address, location ne namba y'essimu. Mujja zikuba. Era mujja kufuna services. Kubanga olaba Kongo bajja mu Uganda bafuna services za UN. Aba Sudani bajja ne bafuna services. Mwate mu ensi we muli mu stranded ensi ya mwe kikola. In fact mu kiremu je muwa eri clear nnyo. Temwetaga kwe kukola ki? Temwetaga kukudda okwewozaako. Gavumenti ya mu gavumenti ya mu yabavaako tekyabayamba. Mbabule buli sinage ngeri gye mwajjamu mu Saudi Arabia ezo company bagenda zisa moninga. In fact mulumbe UN buli mwana babulire story engeri gye bakuleetamu, engeri gye bakutulugunyizaamu, buli kimu babulire story. Kati ezo government ya President Museveni nebe company byababbi UN bweneewulira story zino ebiwofisi bye bagenda biggala ate bagenda basindikira Interpol bagenda kwata omu ku omu. By the way, temukowa. Buli mwana noonye wali UN embassy. Mujibulire engeri gye babaleetamu, engeri gye baba abandondinga mu gavumenti ebyo gye baba banonizemu. Ebyo bikampuni bagenda kukwata official byabo omu ku omu nga babisindikira samani za Interpol. Engeri gye batulugunyiza n'okubatunda. Don't waste your time. Bamba muchimati mu Uganda mulimba refugee namu musobola okufuka ba refugee mu nsenze nyini. For time being until banagula Kampala, banagula Uganda. Anasirika, it's up to you. It's your right to okusirika. But if you die togamba fetu twakugamba. You have all rights okwelwanako. You have all rights to keep quiet. But the moment you keep quiet, you're going to die. Teri ofisi ya UN mutabamu ayogera luzungu ekyo tebakulya ssente. Ofisi za UN ziri international. Lwaki mu ofisi nimbamu Abarabu 10 mubeeramu Abarabu 3 amanyi oluzungu. Kesi za mweziri open. Mbabuli ngeje mwajjamu company gizibaleesemu enje babale batulugunya mugenda kufuna status within immediate effect nga ne security mugifuna kubanga mufuna protection emmere ya bwerere wokusula wabwere bukimujja kifuna. Sagade kuwanvuya nnyo video eno tusinkana na kurencha bwe nabanze mu video ebyobufuzi. Otherwise at the moment please mukama bankumira takumira ampeera naye nga kyonna kikiri mukitegedde kibayita government ne kibayita politics. All this or whatever you are facing involves politics. Nti watu yagala kuyingira bya bufuzi gwe bijja kuyingira
okitegera bw'oba toyagala ebyobufuzi gwe bijja kusanga mu buliri bwo kati bino byonna mulimu okubonaabona birimu ebyobufuzi bwa Museveni abaganye okudda eka ate ng'akikozesa in the way of keeping himself in power kituyita politics sente zaabwe bazibba ku akawunti abazibba banye b'ebyobufuzi kubanga balagala kwegaggawaza mulimu kasafalinga babasafalinga bannabyabufuzi kubanga balagala kwegaggawaza so bwe mba mwagala kumanya ensi engeri gyekulaakulanamu ezo ensi ze mulimu zaali zibaddeko wansi wa Uganda to remind you ezo ensi zonna ezisinga obungi mu Middle East zaali wansi wa Uganda ensi ze mulimu zonna zi Dubai z'Oman zaali wansi wa Uganda nga Uganda yizisinga okubeera obulungi n'okulaakulana but under the influence of leaders who don't care about their nation, who don't care about their nationals. Beba President Museveni abaziza Uganda beba ensonga lwaki mubonaabona. Mukama bakuume atakumira mpeera. Mbaagala nnyo naye mwekuume. Musire bulungi mweraba.